Mukama oli muzaana wa Ssaabasajja oli muzaana wa Beene tokimanyi ogambye ati onandika ankwa kale tuli ku bibye Selefina wona wasiza okubeera nga totulaba twagala kubuuza ku lyutya yenze dipatoka telega the microphone guluwo awona wosinzira okubeera nga totulaba twagala kubuuza ku bitambula bitya awo wona emukolera emirimu gyaffe program bagite ebifa mu katale tukuleetera ku bumanyirivu ne tukuleetera ndozo obumanyirivu ye experience abantu ne batubuulira ne batuwabula n'otegeera gwalowooza nti eno mu katale abantu abaliyo tebalina kye balina manya abantu balina endowooza nti ma office gye batuula ng'eri ebirungi yeri buli kimu so olunaku olwaleero nkuleetedde maama wange omulungi omuzaana wa Ssaabasajja Kabaka agenda kuba atunnyonnyolako ku mbeera y'ebyo ebifa mu katale ate n'obumanyirivu obwo bubeeramu so kubuuzi kubatuuliriza ng'otunudde mu ate wali lwaki nkyuka ye lwaki gwe tokyuka n'odda wano omwana ono ye omuntu agoyingewa talina matu omuntu agoyingewa wano wennyini mu katale oli otya ndisibongamye soke njogera erinnya lyange esooka oyogera erinnya lyo obuuze n'abatulaba abantu mubagambe nga bulungi nti omuntu tagamba nti amannya gange omuntu agamba erinnya lyange owulidde ssebo erinnya eryange nze muzaana wa Kabaka Nakakande Hadija Nalongo omuzaana wa Kabaka Nakakande Hadija Nalongo soke nkulamuseko nekiramusa ekisinga ebiramusa ebina nti assalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh akatale ke Nankulabye okajja muddi akatale ke Nankulabye okujjamu okutufu najjamu 19 setuke bulungi okujja mu katale kano okujjamu okutuufu 19 nga sinnazaalibwa simanyi oba wali muzaale oba tewali muzaale gwomanyi gye wali nali nkyali mu lubuto lw'omukyala Nakityo Gatrod kituufu kali katya midaala emeka era bakayita Nankulabye ke kaliwo mu kiseera ekyo kokka ng'eri kasubi teriyo butale kati sooka otuwemu embeera eyo akatale kano kaali bakayita Nankulabye era nga kati bwe kali nti Nankulabye naye kasubi waliyo akatale era nga kasubi naye nga nakasangawo ak'ekasubi kano kennyini mu 19 ebiseera ebyo ensuubula y'ebintu yabanga etya bw'ogigeraageranya n'ensuubula y'ebintu ebiseera ebyo ensuubula y'ebintu nze nali simanyi bwe basuubula bintu basuubuliranga busuubulizi kuba nali nkyali ninamu mwannyinaze muno yaleetanga ebintu muwogo bamujjanga kazwama bayitangayo kazwama eyo buluuli nga muwogo gwe mutunda wano ali buluuli gye bamujjanga nze gambye byansanganga wano nga mwannyinaze yabireeta tekitegeeza kwe kuwangalyamu emmere enkalu kubanga tulaba oli mu lumonde era mwendi sivangamu sikyusa abantu basobola okusomozebwa okwenjawulo okuva mu mwaka gwa 1900 olwaleero bwe tugattamu giri mu myaka nga 37 emyaka 37 tegiwera gibulako kyenkana ki gwe tamanyi kubala kyogamba kubanga giri myaka 32 olwale kukimanya emyaka 32 olina okusomozebwa kwosanze era banno bano abagenzi ebibatutte gwe osaze magezi kyokulaba nga osobola obyewala ekisooka ekintu ekisooka mu buli kintu kyetaaga bugumiikiriza buli ffe tukuze n'okusoma kwaffe batugamba ebintu 3 by'olina okubeera ng'ogoberera olina okumanya woovudde n'omanya wooli ne woolaga kati bw'ogenderera ebintu ebyo 3 nga tubigenderedde bulungi oyinza okugwa tuddiremu bulungi woovudde wooli ne woolaga woovudde wooli ne woolaga oba woolubirira okutuuka webale nnyo kati ebintu ebisinga obungi abantu balemererwa nnyo n'ekigambo kino woolaga asuubirwa okudda wano we yava agwa bugwi naddira ddala wansi kati nze engeri gye najja muno nga sikolangako wano wendabidde buli kimu era nsuubira we ngenda okukomerera so tulina okwegomba kyewali weegomba kirala nga kyagana bugayi kubanga bwewatuuka mu katale wagambira ddala nti nze ntuuse sikyalina ekintu ekisinga kye nali neegomba najja muno nga ndi mufumbo n'akafumbirwa neegomba nnyo okubeerako n'ennyumba eyange nga nze
nampulira obula nga si ya musajja era nakifuna nalaba ng'ekiruubirirwa kyange kyekyo kye nali njagala nakifuna. Ennyumba nga y'abapangisa n'ogikolerera n'ogifuna butereevu n'omanya nti ekyo kimaze kyekyali era ekirooto kyo ne kiba nga kituukirira. Ebirala nnyongerako byongere naye nga ekyo bwe tugeraageranya ebyenfuna by'ebiseera ebyo 1999 tujjidde ddala awo 95 96 12 paka lwaleero bw'oddayo bw'okuba ttooki olwaleero n'emabega wawe bisingira. Ekintu kimu nti buli muntu ayingira mu bizinensi ng'alina ekiruubirirwa kye n'ayingidde olwaleero ng'alina ekiruubirirwa kyakituukako lwa nsonga tewaliiwo ssente lwe zigenda kujja nga nnene nga mpapula z'amawulire wabula gwe wennyini nannyinizo gw'olina ozigeza n'ozituusa ku kiruubirirwa kyo. Ntegeeza mu byenfuna mu nnyingira yaazo nti abantu kyekyo kyennyini kyenkugambye ng'oyita nnyo wala abantu banaakutegeera bulungi kubanga otugambye ensente zigenda gejjanga mpapula z'amawulire ogamba nti kanzirinde mwaka ogujja nja kufuna ensinga kitegeeza yajja mu 1999 nazza olwaleero ebyenfuna bisobola okufaanagana butereevu ng'ali mu katale wano kujjako si bizinensi endala naye wano ewaffe mu katale kakisinziira ggwe bwe weekutte banno be wakula nabo bewakula nabo ne bozza okula nabo mu katale muno gwokyalimu oba olinako boga nti ne benasangamu mwebali benasangiramu ddala nga bakulu mwebali batugamba mbu okumalako mu butale buno mbu weetambulira okutambula otya oteeka okunoonyako mugenda ku baganga munywa ku mmindi kataaba kabawoomera ebintu ebyo wasobola obyewala oba naye biina bwe bikuyambye. Ekintu ekisooka nze ndi mukyala mufumbo era najja muno nga ndi mufumbo ng'ate ndi mukyala musiraamu nze ebyo sikikola manyi bumanya nti olwaleero bwe lukya nga Allah bw'alukuwadde enkya si bwe lukya. Ababikola ebigendererwa byabwe biri simanyi naye nga bo bamanyiiko nedda njagala ebimu twogeze mazima. Njogera mazima kubanga lindako nzeeko ewange envaayo omwo era ne ku mudaala mbeeramu era buli omu bw'ajja tubuuzaganya oli n'atunda ono n'atunda ono n'atunda ekyamunne ebyo sibirabayo. Tebanywera wano bayinza okuba nga munywera waka simanyi naye nga wali obiwuliddeko sibiwulirangako mu katale muno maama naawe ate nkulimbe katuyagadde nzikirize kye simanyi njogera nga sitya ggwe nze nti ala sibiwulirangako nyimanyi buli muntu agenda kusaba n'asaba. Hadija ndi mukyala musaaze nnyo. Hadija wangi totta sho sigisse njogera kyemmanyi ekitatya kyesijja kwesittaza myaka gyange. Waliwo byojjo tuwa ebyobulimba osobole okubikuma emyaka gyo nga sirimba. Oluvannyuma lw'okutuukiriza ebiruubirirwa byo tulowooza nti kubanga waliwo abantu etuuka n'agamba nti onkoze ekiseera bwe kiti kampummule osuubirayo okuwummula. Lwaki siwummula? Omuntu aba okola towummula owummula. Kitegeeza okuwummula kuno nti wanyusa olw'eggulo nti kaakati kaŋŋende. Okuwummulira ddala obutakola suubira okuwummula. Ninayo abaana abateera kasita bamala okusoma nga ndekera abo nga naawe otandika otuula wali ng'okkakkana. Butereevu nga ndya ku ntuuyo zange. Obufumbo n'akatale bitera obutakwatagana. Bw'osalawo nti ogenda kuguma obeereyo mu katale eno okole olw'okuba mukeera munyuka kiro weesanga nti obuvunaanyizibwa bw'obufumbo kubanga omwami oyo muyina endabirira gye muyina okulabiriramu abaami omubwere akacaayi ogolola ebigoye tutuuka ekiseera ng'omubuuka osobola okugenda osanga ebyamaguzi ne weesanga kati ebyo bibiri bigaana okukwatagana ne bikontana gwe wasobola obikwasaganya oba nawe bifunamu okusomozebwa. Byasooka ne bibeeramu okusomozebwa era tekubulamu. Ekigambo ekiyitibwa amaka kikwasaganya abantu babiri omwami n'omukyala era wabaawo ebisooka okusowaganira ne mmala ne mbirongoosa kasita mbeera nti mugabira kigambo kimu ssente. Tewaliiwo omukulu byasobola okuba nga yeetaaga naye ng'ate kino kimulobera
okubanga akifuna bibaawo bingi nnyo naye bw'omukwata obulungi n'omunnyonnyola akakkana olowooza singa wendi kuba nkyali naye kati lwaki ennamba ennene ey'abantu bibalemerera okusooka abantu ffenna tetwakuzibwa mu maka gafaanagana twakuzibwa mu maka ag'enjawulo eriyo kati mositula bamwenga modulo zammwe temukuze na muntu kwetonda mubuuza nnyo nti omusajja tosobola kwetonda n'omukazi bw'aba n'essente naabuza tasobola kwetonda naye abaka bwe mubeera nga muyina enkwatagana ennungi musobola okutwala ekintu kyammwe mu maaso omuntu ne bwakusulayo n'akugamba nti ngenze kukola kino covid tubadde nga tukola nga tusula muno naye ngeri omuga nti lwali lunyinza okulemerera okudda ne sitawaana kudda era nga kkakkana ku BBS Telefayina kwoli mugana program ebifa mu katale tubaleetera ulidde maama bwatubuulidde akatale kano yakajja mu mwaka gwa 1999 akabaddemu atugambye okufuna mu bintu byonna oteekeddwa okubeera omugumiikiriza ate era oteekeddwa okumanya gy'ovudde wooli nawawoolaga singa olemerera okukwata ebyo ebintu obulungi emikisa mingi ejjokuba nga ate osobolera ddala okubeera nga ate olemwa twagala kwebaza abatulaba abasuminga live ku www.bbstv.tg tulina emikonjo abasuminga live ku Facebook tulina emikonjo abasuminga live ku YouTube tulina emikonjo abasuminga live ku TikTok tulina abatulaba ku Instagram ate ne social media platforms zaffe zonna ez'enjawulo abajjanga abatulaba nino omukyala Hadija mu katale ke Nankulabye atubuulira experience ye mu katale wano akatale kano kabaamu olugambo mutuuka bakasitoma tebaliiwo kakati n'otandika ne munyumya kwono mumanyi noggeya bakasitoma ebyo oli wamulabye yabadde bwati lwaki mukola ebintu ebyo kale ngera bw'okyogedde nti ddala ebiseera bibaamu nga tetulina bakasitoma naye kati nganze bwondaba mu myaka gyange nkyaddamu ez'eŋŋambo oba wazirimu lulinga kati ogenze nga bw'okuze nga wazirimu mu biseera biri kati nga bw'olaba omwana oli obuwala omutonga bw'afaanana bino ebiseera byendimu ate kati byakuzimba buzimbi sizimbulula era oli bw'abanga zazze nja kuneebuuzaako bwebuuza ne mubulya naye nga situdda mu byaŋŋambe ebyo era eŋŋambe zikujjira naawe ozigendamu naye bw'oba tozigendamu era oli aga oyo tatawaana otawuliriza ebyo wefuulira ddala atawulira magezi ge mutuwa fa abavubuka eri abaana abawala abato abaagala okujja mu abasajja oba abakazi akatale kasinga kwettanirwa kitonde kikyala ekikulu amagezi gempa abavubuka bajja mu katale naddala abawala bamanye nti bw'ojja mu katale oba tojjiridde kubeera sowaani ya bonna nti asanga yakoza muli jangu ng'ozze n'ekigendererwa nga kyakukola nomukatale abakasajja bajjamu abakazi ne babawasiza ddala ne babeera mu maka Hadija wange nkuddemu mukatale osobola okujja abaana nga muboonoona abaana mubayigiriza okunywa emmindi abaana mubayigiriza okuloga mulimu abaana abawala abasomye abalina amadiguli gaabwe emirimu negibula bali mu katale bakola era bamala ne bafunamu abaami bwabwe ate ne basigala nga bakola nzayogera naabwe najja muno nga nakazaala abaana babiri kati nzadde abaana 7 nazaala abaana 7 era mu ebyo byonna neebaza omwami wange Abdallah Kiyimba Ssaalongo ankuumye Haji Abdallah Kiyimba Ssaalongo taata yoli namba mmeka nze kobuuziza ekyennamba ekibuuzo ekyo kikulu kubanga Haji Abdallah Kiyimba Ssaalongo nga bwe mumanyi tosobola kubirwako oli namba 2 awo wawulira otya nga baleese namba 3 sikirina mu buzibu lwa nsonga ewaffe taata wange kati omugenzi yakafa yali mwami wa Kabaka awaka we twakulira twalina abakyala 3 yalinawo abakyala 3 bamama nyumba emu nga tulina abaana aba buli ngeri kale ekyo sikirina mu buzibu nky'okuba nti nno simanyi aleese namba 3 ebbuba abawebwa erikwata omukyala alina imaani entuufu omwami oyina omuleka n'akola ekyo kyayagala kasita abeera nga atuukiriza obuvunaanyizibwa neyeetaaya kyogere nnyo nti neyeetaaya Hadija
Nine mukyala Kiyimba Abdalla Nalongo mu katale ka Ssaabasajja kaka ke Nankulabye bambi natubuulidde bingi omulino tubuulirira afa abaana abawala abaagala okwenyigira mulimo guno oweeredde abaana butereevu. Omwana wo osobola omuleeta akole mu katale muno? Nsobola okumuleeta lwa nsonga nange kennyini buli kintu kyonna nakivugako nasomako nfumbiddwako naye ate maaso wange ndabiddewo mu katale wano kati emirimu mingi abaana baffe gibabuze naye bw'abazze n'abeera mu katale muno asobola okubaamu kwa nsonga n'abazadde abalala bangi abalinamu abaana baabwe naye abange sinaba kubaleeta naye nga kirungi nnyo omwana okugenda okutaayayo eyo ebbali eyo gyatosobole kuba abazadde tufunye ebintu bingi bitekamu abaana baffe ne bibalema batabifunamu muganyulo kale nga bwe kyandibadde naye bw'abeera wano ekikulu kye tulina nti Ssaabasajja Kabaka ffe yatuwa buwi nga abasobozi b'omu katale ke Nankulabye. Sooka tusasula omusolo mutono ate tulinga abali ewa taata tweyagala bweyagazi. Kati nga bwe watugambye nti okoze wazimba n'ofu kirooto kyo wakituukiriza weeraba mu katale ke Nankulabye kano emyaka emeka mu maaso nga nkola oba nga weekali nga gwokola ng'okalimu sikirinaako limiti naye ekirooto kyange kyenduubirira kyesinamanya limiti yakyo kituuka nyumba wagimala n'ogimala ekyo kirooto ekyo kyaggwa nina ekipya mpeta ate ffe tetukubwa mpeta yange baginkuba dda nga nkyali kapeti ziyokera ebiseera ebyo olaba amalala ogayina kati adija naye kati ebiseera ekyali abaali ku mukolo ekyaliko ennyama olaba efaanana bwetyo mu kiseera kino ng'oweddeko empagala naye kaakati mu biseera nze nange simanyi ndaba bulabi sooka nebalizaako ku mukyala Shamimu Nasuuna atulaba nnyo neyabaza nnyo omukyala Mumbejja Nasuuna Shamimu n'omukyala Angel Namboze ne mukyala Namboze Angel n'omwami Ssembajjo Patrick Senkulu oyo n'omukulu Ssembajjo Patrick Senkulu waliwo n'akulira ebyemirimu mwami Busuulwa Danistan oyo namukugambye dda mwagala nnyo era ow'amaaso ku ggwanga pulogulaamu y'amaaso ku ggwanga ate kyensooka okumwebazaako ennyo bannaye temukitwala bwe byabawuliriza kyensooka okumwebazaako ennyo yagenda n'akimanya nti abakozi tuba tukina waasiwaasi n'atusenvulira omwami Luttamaguzi n'amugja mu kusooka n'amwongezaako katono kwegamba luli twabeeranga tuve n'otudduka emisinde olw'amaaso ku ggwanga n'owuliranga ofa naye kati yamugja kwasooka n'amuzza era oluba okutuuka bw'oti nga yatandise dda kikulu nnyo yeebale kutukubiririza pulogulaamu eyo amiina kakati nsaba osibule otumire ku bantu bo okusooka kwa bonna balabe BBS telefayina okusooka kwa bonna nsooka okwebaza ennyo nandibadde nfukamidde ku ttaka Ssaabasajja Kabaka eyatugemulira akatale ke Nankulabye kano bw'okalaba kubanga bangi bakalowoolezaamu bingi ne Ssaabasajja Kabaka yagamba nkawadde abazaana n'aba ebiva mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexba KCCA MTN Momope y'engeri yokka ennyangu ey'okusasula yiga *10